wamu wanuma so era we bakane obye bakane bigwayo okitegeera kati byewawo wetuli munnange wetuli ngambo batuddayo ddi bo tebeefiirayo kubanga bali bulungi baleeta emmere ekisooka teriika basooka kugitogatoga ne baloka babaleetera emmere nonyonya newotandikira abawo onyonya newotandikira okulya emmere ne wakulema bakyafu oba nene abawano balina abakozi oba balina abakozi bameka alabika weza abakozi nga 5 driver waliwo n'abasatu bakoleyo mbiyungu naye abakolayo bayindi banange ogenda mu kiyungu kiri n'appetite nebula bano bayindi banabesibe bireesu bebakola eri we babafumbira emmere naye nagambye nengamba ono omukazi yali aseeko mu kiyungu kye nalaba ekintu kigenda kitya kyokka omukazi ono abeera mugana amaka wajja eri ewaffe banange yeefuula nti amanyi wasanga kakyafu lwaki wano bakyafu lwaki wano waliwo kino kulwe musobola okuddamu ennyumba kyokka ennyumba eyiye muli buli kika ky'ekiyenje leero ndabye ekiyenje ekinene ekyakula nekiwola wano wetusula mu kino kisitowa kyetulimu ekiyenje kivuddeyo nga kinene nenga babannange mukama gwe kyokka yajja eri ewaffe nga waliyo obuyenje butiri n'alyoka ateekako omumwa omunene n'agamba Joy tolongoosa kiyungu kibeera kite nga kirimu ebiyenje kyokka nze ebiyenje byabwe nabisangamu naye banteekako olukongolo Joy tolongoosa kiyungu kibeera kite nga kirimu ebiyenje wano alina buli kika ky'ekiyenje alina biggest smallest bannange ekiyungu kye mwe bafumbira emmere walayo otuuka n'olira nga n'emmere ekulemye omuyindi yafumbirayo yenna abeera gyesibye guleesu ebintu bikyafu webooleza wakyafu bannange nze raseemenya nze nabagamba nno mundaba bulabi naye nze muyinza okundaba ngaakawala akakyafu naye nze neeronda era nze siyo sirira mu kintu nga nze nsooka okukyeyoleza era ngenda mu kiyungu neneefumbira nga bafumbye emmere yaabwe neneefumbira kuba kati nze ekiyungu nkimanyi gye bafumbira neneefumbira nendyoka ndya banange bano abantu bakyafu ono omukazi mukyafu yandibeera nga si yeyo mukyafu kati omulaba oyo omulaba komandi jampa omulaba mumulaba kati omanya mpita kwoza bintu naye wulire endala ejampitamu omumulaba they are like that. They are even us who work outside, they are facing the same problem. Mumureke oyo tamumanyi ndi mufirika andaba lwabutini oba nze wange bajja ne baginkolera bwaba atyo nno kata wokola wogaana ng'agenda aloopa ng'agenda wa Mukamawu street aloopa okitegeera kati mazima ddala nze appetite njijjewa nga bampitawo batyo balinganga nti be bakama bange bagala okumpisanga kaana akato mumulabye bwatyo we banduumira naye omuntu muweka respect fenna tuli bakadaama naye tebakuwadeka respect taali bannange mukama wange ampita atyo ate ne kadaama munnange ampita atyo nedda sigenda bikolayo kati omanya baleese ebintu bingi biri eyo mu kiyungu bampita kwoza tebamanyi luwalabu tebampulira tebalina kyebakuwulira okitegeera bwatyo kati awo ng'agenda wa mukamawo ng'aloopa naye kulunoniza mukama wange addemu aŋŋamba ensonga yonna nze nja mugamba bampita batya abo okitegeera ate nekyate bandeeta kukola mu mayumba 2 bandeeta kukola mu nnyumba eja emu kuba neerina bakadaama ng'aba 4 okitegeera
naye lwaki baagala bakyokyenze bwe batyo you have a right, you have to know your right. Nze laba kale olaba nze okoze ebintu sikina mbuzibu singa bankwata ng'omuntu okitegeera okoze ebintu sikina mbuzibu kuba obulimu bwa bulijjo naye ekisinga okunnuma kwe kumpita ng'embwa mukama wakuboggolere ng'akuyita ate ne kaddama munne akuboggolere okitegeera kiti ekisinga okunnuma kumboggolera takwamya deka respect nti oba oli muntu oba oli ki yesterday no bwati wajja akikola nejo naganya obugendo byozaayo jukadde bamaze okundopa nengano byoza ekiki ekyanganyo byoza mpita ejampita tali banake that's not the right way they should treat people fena tuli bakadama okitegeera ne bwagala beetwale nti batabbu beetwale nti bali waggulu okitegeera baagala nze banninyirire bambuulinga kyekiringanga wonna abeera ku ssomero nga gwe kantu kati nibo banene bonna bakulu okitegeera batandika kubuulinga kati ne bano kyekimu bambuulinga obulaba wanganyi ogendayo okitegeera babuulinga naye ngaokoze ebintu si kibi okitegeera nze kuba sikina mbuzibu naye singa bampaka respect njagenda mbyoze naye ekinuma kumboggolera anti mukama wange yaŋŋaanye essimu bandopye mbombeera ku ssimu kati mukama wange nagamba sidambeera ku ssimu so that's why sisobola mu recording wajja kuŋŋamba naganye essimu yaŋŋaanye essimu anti ejo bandopye mbombeera ku ssimu kyokka era byavuddemu ebyo omugundi ono omugundi kuŋŋamba genda ofumbire breakfast neŋŋaana sebo ye yakidde n'atuula alinze nze enzuukuke era sebo nga ali serious gesi shweshwe filfil shweshwe tomato shweshwe hadha nemubuuza ki kyemba nkola baden sawi baida baden kalasna jibo mwalabu gundi yandagira kadama ekitegeera yandagira nemugamba maama gwokedde okuza eki otudde olinze jjo yalukuka akufumbire ati mu luganda tumuddamu mu luganda nemugamba ate nafunze ddi kadaamawo egamba gwotudde olinze enzukuke nze nkufumbire male nkuleetere nemugamba boyi erijjogo lya waggulu maa nemugamba nze ndi mufirika nemugamba maama ndi mufirika nemugamba sigenda bikolayo mu luganda nemugamba sigenda bikolayo nentambula nemufiira kati awo nagenda nandoopa nagamba mbu ndi ku ssimu mawuganira era blabla ate ndi awo nga mukama wange ampita awange nagamba gana maka sigammwe sigago waki weisawe bati blabla nemugamba ize nemugamba naye bakulimba ze sina kyenakoze naye nga yetamanyi nti bambukulinga bakubulinga kati wogaana okukola bye baagala nga bakuteekako emisango nga bakola ki pretend that egwe nomanyi I pretend tisibitegeera naye nga mbitegeerera ddala naye kuno njagala mukama wange addemu aŋŋambe nti ku luno ŋŋaanye okoza ebintu ate nejjo nnagaanye ku lwaki kunkomandinga nga bakomandinga kana akato kunkomandinga come back to Uganda I marry you
baba nawe bakyakulemya ofuna nawe envaako. Kunkumandi ngera kuno mukama wange wambuuza lwaki ogwanya okoza ebintu. Kubange gye yaŋŋambye ate bwe bakuyita okukola emirimu bayambeko. Byantamye n'okuntama. Byantamye nga muba tuddayo ddi. Joyo wange. Olaba wadamu naŋŋamba nadamu nampita wallahi balina olaba bakomenti nze kinuma kunkomandinga nga bakomandinga akaana akato gomanyi okukomandinga nga woomulabye wazze ejjo no yansanze nebase n'okwebaka nanzukusa bw'ati taali era feefeefe okitegeera alina okweyanakawoowo kuba ffenna tuli bakaddaama ate singa bakaddaama nawo singa basula eri naye ffenna tusobola n'omukisitoowa ekijjudde ebiyenje ebinene ebya buli kigga basula eno oba asula n'eri okitegeera singa babadde bakasi bakaddaama bandadde bagenda ne basula eri waggulu naye okumanya nti nabo batwala ekiti kyekimu bandadde tebabasuuza mu kino kisitoowa ekikyafu naye okumanya ffenna tutwalira mu kiti kyekimu bano be baloopera tusula wansi mu gusitoowa gulina ebiyenje gukyafu ate gye bakuumira ne pusi okitegeera naye bo bagenda okwefuula abatabbu. Do her a sign language to speak slowly in proper manner. Era bana batama. Atula wano onogayo na commandinga no ku commanding oyo. Commandinga nga commandinga ki. Bamwasala le mungi n'okusinga nze. Okitegeera. Muleka akole ekiki kyakola. Lwaki atenze mbiyingirira muwa bamusasula salary ndoza asinga n'owange emirundi ng'esatu okitegeera bamusasula sente nnyingi oyo gwolaba oyo naye atayaga nange afuna obutini atankomandinga bubi ate olwokuba ekibi bakaddaama tulowooza nti wetubeera mu kifo nze kati olaba ekitawaanyi oyo nkimanyi lwaki ati wano yakabeerawo ebbanga lya myaka mwenda ne kali akafiripayini akalala nako kakabeerawo ebbanga oba lya myaka 8 that's why kati bulowooza bumazewo eri ebbanga bufuuse bunnannyini maka kati nze ninganga newcomer okitegeera ninga newcomer gye bali. That's why bagala okumpisaamu amaaso. Ongera okujjukiza nti buli kaddaama ne bw'obeera ng'ofuna obukadde 2 ng'omulala afuna emitwalo 9 musigala muli ku level y'emu. Ekibawulako kiba kiri eki sente nti mufuna janjawulo naye ng'emirimu mukola gye gimu bwe kuba kuuta toyi mwenna muzikuuta ow'ekyenda n'ow'obukadde 2 bonna bazikuuta bwe kuba kola biki byonna ebikolebwa mu biyumba by'Awalabu ow'ekyenda kyakula n'ow'obukadde 2 akikola. So nnyongera okujjukiza nti vidiyo zino nziteekayo mwenna bakaddaama bannange mufunemu ebyokuyiga kuba teri muntu wa family agenda kuvaayo akunyumize oba akubuulire oba akunyumize butya bw'olina okuyita mu kiyumba nga si kaddaama munno. Kaddaama munno abeera agenda bikunyumiza out of experience osobole okubaako kyolondamu kyotwala kyosobola okutambuliramu oba okutambulirako. Nyongera okujjukiza tokkirizanga kaddaama munno okukumanyira, tokkirizanga kaddaama munno okujoga, tokkirizanga kaddaama munno okwewanikako. Abaana abo ab'ensi ez'enjawulo abo abeeru ba Filipino, ba Indonesia, ba Hindi, ba Ethiopia n'abalala abamu bajoga bannaabwe abaddugavu bajoga bannaabwe nga beerabanga baba amadala agagulu bwerabanga
ng'aba waggulu ate nga nabo basigala bakadaama. N'ayagala abeere kadaama naye nga bw'asanga kadaama omuddugavu ayagala amuyise nga kadaama we, ayagala amuyise ng'omukozi we, ayagala amuyise nga alina omukolera buli kintu. Kyokka nga bwe bagenda mu nnyumba za bannaabwe bo batuula butuuzi tebalina kye baagala kukolako yadde n'akatono. Gwe bw'ogenda mu nnyumba ezaabwe babeera baagala ofuuke kalugoyi, bamanyiira balina ejjoogo naye oba olina kwebeereramu. Bw'oteebereramu tewali agenda kukubeereramu. Sisita oyo mwagadde nnyo katweyongereyo. Ate bw'omala naawe osobola otuwa endowooza yo oba osobola okubaako ky'oyisaawo mu comment section ku biki by'oyitamu nga balaba sisita oyo bw'atunyumiriza oba bw'ayogedde ku mbeera gy'ayitamu. Ruumu esulamu obuyumba bwa pusi kuba abantu balunda pusi balinga abalunda enkoko. Mu nnyumba wano oluumu gye tulimu waliwo pusi nnyingi tosobola zikkiriza. Bosa njadangamba ngende ensule wali gye zisula basaga asula mu kino ekisenge. Then waggulu eri waliyo pusi nnyingi, waliwo kaluumu awo waliyo pusi nnyingi, ebweru waliyo pusi nnyingi. Kugamba no balunda pusi bino bye mugamba nti mulunde enkoko zibawe ku magi. Omulaza lwaki sifu mu kisenge ki pusi nnyingi. Just nti kati nze ngamba nti bano abantu babalimbalimba. Omanyi omuwa nga tayagala ogende asobola okwembiririzaawo n'obuntuntu n'akulaga akwagala kuba kati akubamu akafaananyi okufuna omuntu omulala ng'alaba nti alemereddwa. Okitegeera ko kati olaba nze waddeawo n'entunuulira kyokka nawe oba olaba nno bonna bakaddiye naye bakadiyidde wano mu mayumba. Oli ennono yazanka omandinga n'enviiri ku mutwe zitandise okuggwako. Kana akafiripayini nako kalaba nti kakaddiye. Namutunudde ne ŋŋamba mutima ŋŋamba naye ono omuwala ye fyuca yagirowooleza ki? Myaka 9 oli mu kiyumba okola ki? Enviiri mulaba nti bambi yenna akaddiye, enviiri zitandise omuggwa ku mutwe. Ki oba babaluga ki oba babawuuza ki? Myaka 9 ate nkiwona omwana alabika talina myaka 9 kubanga nga naakajja bangamba ali mu myaka 9 wemba nga mpezezza omwaka alabika wezezza emyaka 10. Neebuuza talinayo omusajja. Abaana kitalowooza kuzaalayo baana, talowooza kufuna musajja agenda kugadiya mu nnyumba y'ono omukazi. Kati no bakaddamu ano naffe twandizuukuse, tikulimba twandizuukuse ne tulowooza ku future. Kuba ebedda zo sente teziwera. Osobola okugamba nkole n'esente zo teziwera. Kukimanyi osobola okukola omwaka. Nze wano olwesa tinaweza omwaka. Naye natula wansi ne mbala ssente. Ne ŋŋamba nze atalina baana ssente naziteekawo. Naye nga ate nazifulumya. Naye nga wombuuza zonginawo mu mwaka. Almost nga ninawo nga bukadde 5. Bukadde 5 omwaka mulamba. Bukadde 5. Naye nga mbadde singa zaali zirina okusukka mu bukadde 5. Naye weebuuza kati ssente endala. Obukadde nga 8 nabuteekawa. Nenga nange nnyonyayo sirabayo, siira mwana, siki, nenga nange nebuza gye naziteeka nga sirabayo. Awo omanyiza nti ssente teziwera, ssente teziggwayo. Ssente teziggwayo. Kuba omwana akaddiira mu nnyumba mbu agoba ssente. Kati ono ngenda kukola contract yange ngimaleko mmulekewo. N'omulala ajja amusangewo. Ali awo akaddiye. Bali ku bulabolabo be babawa. Oba bakaddaama we tujja mu nnyumba obwongo tubuteekawa.
gwe kubanga ze mutunuulidde bampiga omulaba akaddiye envi zitandise omugwa ku mutwe nengamba kati ba future yagirowooleza ki ogenda kukaddibwa ng'oli mu nnyumba omwana omuwala omulungi alabigwako okaddiwe kubanga ofa ki oyagala kukolerera bakadaama ekyo kye tulina okukola tulina kyonna kyofuna n'ogamba kanfune kino genda otandikire ku ekyo naye wonna agamba kankole ziwere kankole zogenda okula ze ziggwawo zogenda okula ate nga baŋŋambye mbu talina famire kubanga ono muwalabu ono omukozi gwembeera naye ewaka yaŋŋamba talina maama talina taata talina baana aliwo bwomu neneebuuza kati aliwo bwomu emyaka gyonna 9 sente zaagula aziteekawa komulaba bambi akaddiye ate ne bana bawalabu bagezi tebakunyega kati wakulaba ng'oweddeweddemu nze muno mulaba oba kati omwalabu wo wano wamulaba ng'aweddeweddemu ng'enkyamukulayo ka neekiresi ng'amuwaayo ka 50 ng'amuwaayo ka 60 kati ng'ayo agamba sinayo ekyeginyiza ewaka womba kukwatiddewa ku mazzi nze nagamba nedda era nze contract yange weggwako mukama wange tanandagambwa anjagala tanvumangako tannyombesangako naye nagamba nze contract yange weggwerako amaka gange ngenda gafuluma nawankubadde andaze okwagala ngenda gafuluma sibya kunkwatirawo kubanga anjagala kubanga bana guys munsonyiwe mbadde mukuyomba nekati nzikomyewo nzizengolo musiibye mutya mugamba mutya kansipire muli bulungi olunaku olubatambulidde lutya nnyo namaanyi nawe nvaako bwejangu obyoze gwe ani agambye nti but you are still young, make money. Yes, I'll make money. Nacho womanya sente teziggwayo. Yeah, recently when I did my Bible study, baina kintu kye batusomesa. Natugamba mbu wona gamba ogobe sente ojja zigoba paka kukaddiwa. Kubanga zo sente teziggwayo. Ne wona gamba nti obugagga obwange mbusanga mu Kristo. Ne wona abafunye akantu akatini bwe kati ojja kalabanga kakumala. Otegeera okola sente si kibi. Yes, era olina okola sente naye ate gwe mwana gwe sente zigwayo wona gamba okole nga tulowoozeza future. Oyinza n'obikola n'omala obizimba kubanga jjukira ennyumba zetukolamu. Kati right now ndabayo nsuze wansi omubiri nze nagunnuma. Okitegeera kati ngambe nti kubanga nkola sente kambere nga nyongera nsula wansi nkole sente okimanyi excuse me okimanyi otuuka ekiseera n'ekyo ekintu ky'okoze n'otakinyumirwa kuba kati wano nzikirize ŋŋaane obulamu bwange buli mu matigga. Obulamu bwange buli mu matigga nzikirize ŋŋaane zino tayiro ate akafaliso katini bwe kati. Okitegeera buli mu matigga kubanga nkola sente koleka nkole ebbanga lyange zenkozeeyo ate ngende nga ndabe nnyonyaamu ekirala. Okitegeera nga wenkola ki wendowooza n'ekinajja mu maaso kubanga tekinyuma nti nkole time etuuke nemono binyumirwa ate nga bakusangamu ekirwadde kino naye nga kiki
bakusangamu ekirwadde kino, tate walwala kino, tate olina kino. Tebinyuma mwana gwe. Hello. Okitegeera. Kankoleko kyenkoze. Then ekisigadde ate namwe tubaweeko mujje mukoleko. Bannange ffe tunalemera mu bifo mwe ffeka bwe temwagala kujja kukolako namwe mujje mukoleko. Naffe tuveeyo mu kifo kyetulimu. Nkugambye namwe mujje mukole ku ssente. Bakitegeera nga namwe muzitwagaliza. Bakitegeera. Keep that heart there. Mtuwe connection. Tujazibawa. Hey. Kiddamu tokkiriza nkadama muno kuyisa mu maaso okujooga kuti oboola kitiibwa ky'okumanyiira lwansonga mwenna mubeera ku level y'emu. Bino biba batiisatiisa mbuno ngenda kugamba boss wo bikikulopa boss wo ne boss wo naye olina okumugamba tewajja kukola mu nnyumba bbiri. Babateekako nnyo olukongoola abala bujja okumenya okumugondera naye jja kumukumanyiira. Mugondere we ya necessary, mugondere we kyetaagisiriza naye olaba nga abuuka boundaries. Bwajjukira bw'omenyeka bw'okoowa bw'okola ki bulamu bwo se bw'oteefaako bw'oteebereramu teri agenda kubeereramu. Nyongera bajjukiza jjana import pickup mujje tutambule ffenna. Tuteesa tetusobola kulemererwa. Mujje tutambule ffenna mikwano. Enamba yaffe 0704 44 4058. Tulina free wifi ate nga tugabana ebyokulya. Munesigwe ne family zammwe mbalamuze airport babalabe nga mulandinga. Gwena yonna ayagala okuzuula omwagalwawo ng'akubuzaabuza olowooza oli omukumbe muli bangi jangu ku WhatsApp tumukuzuulire otegeere ekituufu ove mu bulimba. Gwena ayagala okukola surprise ne delivery weetuli enamba yaffe yo ku screen. Ate nga n'ekirala osobola okubeerawo nga watikka emigugu gyo nga tolina bw'ogikimayo ku store. Abasitore bagamba nti store zijjudde mukime emigugu gyammwe tolina gikunoonerayo. Oneekwata jjana import pickup tusobola okukolera byonna. Enamba yaffe 0704 44 4058. Nyongera okubaza mwenna mwenna abaze nga bampagira nsaba Katonda abe musinga okwagala. Ekirala nyongera okujjukiza oli ku Ocean Media, subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified renteko video empya.